nga Kitalo Nnyo Junior. Kitalo nnyo bibi ebyatuusewo ku saidi yange ebyatuusewo mu nnyumba yaffe. Naye ngenda kukozesa omukisa guno bambi ntwale okwebaza eri buli omu yenna yatutte obudde bwe n'asalawo ansindikire akameseji akakubagiza banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga obubaka bwe mwasindikidde nabadde mu mbeera nzibu olw'okufiirwako kitange Mato Francis Mwonge. Nabadde mu kaseera kazibu, nabadde mu kaseera kakunyigirizibwa, nabadde mu kaseera ka bulumi. Naye obubaka bwammwe bwonna bwe mwasindise bambi bwanzizaamu amaanyi ne bungumya era ne bundaga nti sirinzekka. Weewaawo nabadde mukwano gwange, kitange, nga buli kimu kyonna kyenkola mu bulamu mbadde nkikwasaganya naye. Muzeeyi abadde ki ekyali kimutawaanya? Ekituufu kiri nti muzeeyi wange abadde alinamu obukosefu, yali yafunamu obuzibu mu saidi ya hip era nga twali tuteekateeka kugenda mulongoosa nga tukoze buli kimu kyonna enteekateeka n'abasawo nga bamaze okuteekateeka naye pressure n'emukuba, pressure yamukubye n'emuyisa bubi bw'atyo n'atuva mu maaso n'ava mulamu bw'ensi eno bambi. Tuli mu kuteekateeka era ng'okuziika kugenda kubeera migadde. Tugenda kuba tuziika Lwakuna. Bonna abo abaana basobodde okujja banaye nja kuba nsiimye nnyo. Abasinga ba mikwano gyo gyagala okujja mu lumbe naye tegimanyi wennyini direction we bayinza kujja. Olumbe tuli kazo tebuyere kazooni obuuza kwa Pyawazi, ewali essomero lya Pyawazi, ewali ekisulo ky'abalenzi ekya Pyawazi. Muzeeyi wabadde awangalira. Enteekateeka z'okuziika makubo. Enteekateeka z'okuziika tugenda kuziika Lwakuna era nga tugenda migadde kiri ku Bombo Road nga wakava Matugga Kigogo awo watyo we tugenda okugenda.